weekend yabadde busy nnyo kunaku Friday enteekateeka ya King Kong live in city ye Fik Fameika yalinayo ekivulu kye kyatambula ddala bulungi. Ekivulu kino abayimbi basobola okuba tebamuwagira turn up, abawagizi bo bajja mu bungi naye ndowooza abategesi oba baali tebeetegese. Mulimu ebyasobola okuba ate nga birumira oba oli awo tebagamba nti Fik Fameika lugogo ono abawagizi bo bajja mu bungi ne bamuwagira naye enteekateeka. Fik Fameika abantu batandika okuyingira ssaawa 9:10-12 n'ekiyinza okukwasa ennaku nti batandika okuyimba abayimbi ssaawa 3:30. Obuzibu nti Fik Fameika ali aleese etteeka ng'agamba yalina okusooka okuyimba zaatuuka ssaawa 3:30 ba MC abali ku kivulu ne batabuka ne bagamba abantu bakooye, abantu baagala na kuddayo nga bayimbi weebali. Fik Fameika alese order yasooka okuyimba ssaawa 3 ba MC b'omukolo ne bagugula ne bagamba abayimbi abasooka waawo akuba abayimbi baali bangi backstage. Kati abayimbi abajja ne bakikuba omulenzi ono Dax Vibes yasobola okuleeta performance ey'amaanyi ennyo era endongo yagiina obudde obwo esobola okuba ate nga ekivulu yakisitula. Abayimbi abamubeererawo beyayimba nabo okusingira ddala bamubeerawo. Gulunedo official ndowooza omu ku baleeta performance yali ey'enjawulo ennyo mu kiro ekyo. Vink aliwo, Azawi, Shiba naye yasobola okuba ate nga ayimba, ba Wike Benda abayimbi abalala baalemesebwa okuba ate nga bayimba olw'ensonga y'obudde, olw'ensonga nti ekivulu kino baakijjako ssaawa zaalinga mu 6 ssaawa zaalinga mu 6 n'eddakiika nga 4 bajjako amasannyalaze. Abakuumaddembe olw'ensonga nti ebivulu by'omu kibuga ssaawa 6 zolina okuba ate ng'ovaako. Kati enteekateeka eyo Fik Fameika ekivulu essaawa 6 n'eddakiika 4 ne bajjako amasannyalaze. Bw'oba osobola okuyimba ng'obayimbira. Kati embeera netambula bwetyo. Ekivulu kyali wakati, kyali mu semi live era yamala n'akuba ne CD. Ndowooza Fik Fameika ayinza okuba rehearsals zaali ntonotono kubanga ekintu kyali kibulamu oba yali teyeetegese bulungi. Waliwo n'abalenzi bano abawembulemu, waliwo obwana obw'obuzina. Yatuuka akadde ng'abaana bategekera ku stage balinga batali set. Embeera neeraga nti kyali si kyangu wadde n'akamwadde. Fik ye ennyimba yazibakuba era ng'abantu audience baali bazze nga bazze kuwagira Fik Fameika naye kyebateera ku mmeeza. Music yali semi live ne CD. Stage management yabulamu. Disorganization yali amaanyi nnyo era nga stage oba oli awo yali eboyera ddala. Embeera nga basobola okuba ate ng'etambula Fik Fameika kubanga akatuuka n'akadde Fik Fameika yatuuka obudde essaawa ndowooza nga 4:30 ng'alina okumwambaza engoye brands, engoye azireese, engoye tannazireeta azituusa ssaawa 4:30. Omukulu agenda tebyali byangu wadde ate nga n'akakuba kaali katonye. Ekivulu kyali baali tebeetegese bulungi Fik Fameika naye nga abantu bo bajja n'abamubeererawo. Kati embeera nga yamaliriza amawulire gonna geetikka Gulunedo yamaliriza okuyimba nadda mu backstage n'agendako mu VIP awo kuwumuliramu wali abayimbi ab'enjawulo. Abayimbi abasinga we baali Gulunedo yali yakatuula eddakiika nga 2 kuwumulamu ng'ali mu VIP. Amagye ag'ebibomboola ne gasalako ne bagamba oba bazudde bbomu mu kivulu. Awo n'embeera teyali nnyangu ge banoonya ani akoze obuzibu. Baba bikyali awo nga Gulunedo bamuyoola bamutwalira waggulu bamuteekako obunnyogoga nga bamuteekako empingu. Gulunedo ekiro ekyo nga bamutwala. Wabula Eddie Kenzo yasobola okuba ate ng'amununula n'asobola okuba ate ng'amugjayo. Oba yamufunira bbeeru titwamanya naye ng'agaliwo kigambwa nti yalinamu misango gya Ricky Man. Abajjukira olutalo lwa Ricky Man ne Shira Gashumba nti baalwanira ku bbaaleemu. Kati Ricky Man n'aloopa era omukulu n'abadde bamunoonya. Mbu Eddie Kenzo yali yamukweka ng'amukweka eno ku gundi bayitawo hoteli bagiyitaani gye batera okubeera aba Federation nga Gulunedo poliisi wegezaako kumunoonya nga mu hoteli tebasobola kukola ki, abakulu tebasobola kumulaba. Okitegedde kati embeera eyo yasobola okuba ate ng'etambula. Omukulu Gulunedo yavuddeyo n'agamba ye ali bulungi naye waliwo abategeeza nti emisango minene nnyo wadde yafunye bondi naye
tumusabire. Hello my people, what's good? This is your boy Grenade Official. Yenze kansubire bana mwena muli fine. Bafanzi bange mwena Uganda. Thanks for supporting Fik Fameika Friday. It was really late, and thanks for the love you showed me. Man, it was crazy. I really enjoyed it. Nenga, all I wanted to let you know my people, ndi fine, katonda mulungi, ndi fine. Buli kimu kyonna kyonna ebisigadde Katonda ikaya manyina. I just wanted to let you know my fans, ndi fine. Ebisigadde byonna ebinaddako, I will let you